nabulwayo kabona avaayo atugambe nti olunyiriri luno olugamba nti okutuusa okufa lwe kulibaawukanya. Nze ng'omusomi wa Bayibuli atagamba nti nze mbasinga okumanya, nagisoma ne ngimalako emirundi gye simanyi, naye na buli lwe njiddamu ndaba kipya, nakati nyina empya gye naguze ndi mu kugimaakinga. Sente zaafuna road block mu Kampala tezindatuuka mu Acholi. Bino wabiwulidde oba ye maama we agamba atya Susan Makula maama wo. If you are hardworking lady, no, musajja mu nfuufu. God begin from the scratch. Amen. Teweetalira mu byange. You don't have to work in Maroon. Oyo nnogola maama wange Susan Makula. So I'm a hardworking woman. For her she wasn't a hardworking one. If you are a hardworking lady, God begin from the scratch. Amen. You don't have to work in Maroon. The world will not stand in of school fees. And we take the money to the bloggers. Admin is my so-called admin. You don't have the wisdom of God. Special. If you fail to give the covenant children money, at least let the people have shown Special. so that they won't suffer rain. Yet you are buying only wigs. Bad meaning. Katonda ngampita. God was calling me to deliver me from those admins that were caused to me, as my covenant wife was crying day and night because of those funny admins. Get a man who has nothing, and then we shall testify that you are a good farmer. You thieves! Because Mrs. Kayanja is a farmer, let me also scratch out my 100 by 50. Administrator, let go of the home of this lady. You want people less to you, woman. As long as you ndoza shetandike obegwe Uganda yencha. Bannayuganda bali ku mukutu ogwa Uganda yencha mbaniriza nnyo nate olunaku luno olwaleero abatulabira amawanga agatali gamu abali mu diaspora abagenda okukola ensimbi bankuba kyeyo sako nammwe abali mu ggwanga Uganda bategeera olulimi luno. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala nyongera okujjukiza nti gwe yeetaaga okugonjoola ebizibu by'amaka bikulemeddeko n'ebizibu by'ensimbi weetaaga okugenda okukuba ekyeyo oba eyo gye watuuka ensimbi zeesibye ziganye byonna ebizibu by'olina ojja kwekwata Haj Haruna Ssekyondwa ono naasangibwa Jinja Road oba ng'ogenda Embikko obusanga awo Nakibizi. Osobola okuya ku nnamba z'essimu ezo osobola okubeera nga mukwatagana ate muwuliziganye musobola okubeera nga mukwatagana mu nsonga ez'ebintu ebitali bimu akulombereddwa egenda okukyusa obulamu bwo saako n'okutereza amakaago okutereza ebyenfuna byo okutereza ebyemirimu n'ekizibu kyonna ky'olina endwadde ezitategeerekeka osobola okubeera nga okwatagana naye okubeera nga ate otereza obulamu bwo era bwatu katugende buterevu mu programu ey'olwaleero ate tulabe biki bitugenda okwogera ku ggwanga Uganda ebigenda okutereza eggwanga Uganda ey'enkya. Uganda yencha. Mukulu oli ne ku Twitter ssebo. Tweetinga nagenda kulaba muwozi na zaake ndabe nkakase naye ate Uganda enyuma naye te obaffe bawumba tuutu omanyi social media bagiga Facebook yeah. Naye ate poliisi eyisaako obubaka bwayo obabba obuyitawo obwayo poliisi tebangekosa ne President 7 awandiika ku Facebook ne speaker bonna bagigula ate bagigula
ani katujake wandika ku Twitter ku speaker oba yandika ku Facebook yagira ku Facebook ku mikutu jona kati Facebook bagira babatyanga ati bagigula mbotongole Facebook ngate bagigulira ki kakati gibaga kyakwesa VPN ewa naye muswala anyway kati gwe Twitter ojagaza ki mazima manya baganda bagamba ogutagwa gubolanya abataka nekitava ku sengejjo kifuuka wankindo wawe nawulizanga ebigambo bya Pastor Bujingo naga nti bwotuuka myaka lwe myaka gyotuukamu ng'olikanga baana nenga akati waliwo abantu abamu mu gavumenti muno bootuukamu nga batuufu nga statement ze bakola za kkanga baana tubeewuunya ng'ogamba otya ndi bulungi oli otya eyo mulambo gwolanya baatubodde ekkololo gwa kaadi gwakekebeza covid kyokka ebivulu si byakwekebeza covid omulambo gwolanya emmere mwagitumye egwadde oyagala ogenda osiga abantu covid olanya yafudde covid batuga yafudde cancer oba omwagwanna baana aye bulijjo nno mwana tokyogera sagamba nti bagenda nti yafudde cancer omwagwanna baana president w'abantu bawansi ennaku zino I have information to enough kitegeeza ki ekyo nti nina okunoonyereza okumala okulaga ate neyakugambye ekintu ekyo mubuusebuuse kuba mu ggwanga alina otugamba ekintu tukiwulira ekyamazima aliogo enanga okay ani yayogedde ekya kansa Dr. Jane Ruth Acheng musawo lwaki yayogeranga lulingo yagambako nti olanya obulwadde omutawanya buno ng'akyali mu ddwaliro government peoples mulekerawo okuletanga information nga abantu bamaze okufa don't shouting information after dies the people because tujja kubuusabuusanga so buusabuusa alipoota ya Jane Ruth Acheng omusawo lwaki yajogeranga olanya tannalwala gwani abuusabuusa nga tannafa y'omukulu ate olanya Jane Ruth Acheng yekka oba feffenna waggwanga lino yes ate okulaga obutali mumativu n'okwemulugunya ekyo ddembe lyange ne bambuuza lwaki weemulugunya ne mbawa ensonga then nabo ne bateekawo obujulizi obumalawo okola ki okwemulugunya kwange kakati oli bw'abanga yafudde kansa tetukiwakana because buli muntu munsaafa ate nga ffenna tujja kukola ki nesiwe wa mumwa gwa nnabaana abasajja tebafa mumwa gwa nnabaana gwe wali ogamba cervix cancer abasajja bafa processed cancer ogenda obiyiga nja kuyigiriza nkola naye nga omukulu yafudde cancer alipoota era so gweolinze ya omukulu enanga kati mutegerenga ekintu kimu olinze ya enanga yintuufu nze era nanga bamala ogira nga nkijjako engalo nga njjako ki engalo kuba kati right now ate bannayo kiki nze nkoya abantu abafa mu gavumenti neddala mu ggwanga muno abantu abanene nga bafa ebintu bibiri kansa na bagita cardiac arrest obadde otya cardiac arrest kulema mutemufunako siriimu nina n'ekintu wano gweyogera n'ekintu wano kyenkyanoonyereza ku bakulu Jesca Kayanja ne Susan Makula genda maaso okyayogera kansa njagala kubuuza ku bagagga abagagga namwe ababeera mu gavumenti mutolowoozeko naffe abantu bawansi fe abantu wansi wetufa ebirango babisomera ku ntaana era ne bagamba omugenzi eyafudde bulwadde bwaffe eddagala yali miisinganga naye mwabasigadde mu mireki omugenzi eyafudde bali bamuloga entumbi bamuloga ekizimba bamuloga ettalo bamuloga amakkato bamukuba ekireego bamukuba omuteego okitege bamuwanika awo ne babisoma naye mwe mu gavumenti abanene mufa kansa yekka na kadiyasis bamitania kadiyakalesi kati musango mama mutemulwalako ndwadde endala singa tulituuka mu ggulu kansa n'abeegaana singa kanso Katonda amufulamu n'aba muntu ng'ayogera naga temuddamu kumpayiriza ono gundi ne gundi simuttangako era simulumangako how do you feel how do you how do you do mulikola mutya mulikola mutya mazima kakati bannange babanga ajja kubolanya yafudde ate mutegeere nti Abannayuganda bye mubabuulira
ebisinga babibuusa kati mu bibuusa zomanyi bwe nkubuuliranga amazima ng'ombuusa ntandika okukola ekyo kyennyini nawe kyokola ki kyolabako Jacob Oulanyah babadde mulwadde babadde batubuulira erumbe lumbala embiriizi kati baana Uganda baba babuusa omuntu yenna addamu okulwala ng'akyali mu ddwaliro tannafa mugambe bane omulwadde omuntu bw'ati ali mu ddwaliro naye tugezaako okujjanjaba ekirwadde bwe kikola ki jojjuka Kabaka bwe yalwalira bwe bateekawo egundi era neewuunya nnyo bannamawulire ba Uganda mbuzi anti naawe mwoli yes ezisinga mbuzi lumbuye yavaayo n'ayogerako Kabaka muki mulwadde ne bagamba bakola ki balimba Kabaka alabiddwa Kenya nti balimba naye era Katonda bw'atali anguzi omanye amazima galinga gundi kulinga okwetaawuluza nti amazima n'obuwekweka embeera neekuyitamu nti n'abadde takiraba awulira kiwalidde naga geno mpeeyi ono si mpeeyi twali tuli awo gali mazaali bwage Kabaka najja asala ekkeeyi buli yalawa Kabaka n'akaaba magi amaziga ne bavangayo era bakwata lumbuye ne basanyuka abamu n'abamu lumbuye bamukutte abamu ku bannamawulire ba wano naye nga lumbuye y'omu ku baaviirewo okutumanya nti Kabaka muki mulwadde Kabaka era bwe baagiraawo Kabaka n'agenda akola ki ajjanjabiwe Katikkiro nga akyajjanjabirwa n'ava n'agamba Kabaka abadde naani n'alagi abadde n'alagi kati bwabanga abadde n'alagi netutegeera kati Kabaka tumusabire bwema nteekako akabaani nsabira Kabaka awone ki alagi nemwe abakungu temutubuulira bakungu kye bakoze eki mutubuulira bamaze kufa omanyi kyoba kati omukungu we babanga alina obulwadde bwa kansa oba alwadde prostate cancer oba alwadde cervical cancer nga nze nina ekikolo ky'eddagala ne bagamba ne Dr. Lusa Chenge kana akakolo kamuyengere kamuyisa mu nnyindo kalungi kosegedde umusirikano endwadde tebagisirikira lwaki basirikira endwadde z'abakungu ne batuwa reporting amaze kufa kyensonga lwaki tuba tukola ki tubuusabuusa kubanga babika endwadde bbiri bo balangirirwa kufa endwadde bbiri kansa na kadiasisi cardiac arrest cardiac arrest kakati omuntu abanga endwadde bbiri ze babika okitegedde abaddemu ne kansa ne kadi yayo gundi abaddemu kansa ne kadi yo omutima ne gwesiba ffe tuba tubuusabuusa kubanga mukozesa ebintu bimeka bibiri ffe eno mu public abalala so nawe toli mu mativu abalala nga tufa ku ndwadde endala ne bannayuganda mbadde mwagachi kati ate simanyi mulete gundi alipoota bagireesa ate ne mugiwakanya actually ndoza katugera tandika bwe tuti buli region bwefiirwanga omuntu waayo region eyo efuna abasawo baayo batestinge nga ki bagende bakole postmortem baleete gundi entuufu ate buli region yeziikirenga omuntu waayo n'akasente kavenga mu region eyo awo kubanga kati Oulanyah muboolanya balogo muboolanya baki ndeeta nno muboolanya balogo basobola okuteeka omulambo ne bagwogeza ewaffe emubende eri entwetu eri ewaffe emubende bwe wajjanga n'onzitira omuntu wange n'agaana okukola ki n'agaana nemwewakana nti gwamusse enjija nemusalako olulimi ekyoto ogwoto guno gwe tukumye mu lujja netugenda tuguteeka olulimi ne tulufumbirako ku gwoto nga tetunnaziika mu faamu Ssaabayereesi okitegedde musale kwata Jacob Oulanyah musaleko akalimi bwoti kateeke mu gwoto nga temunnaziika Oulanyah bwabanga waddewo ekikyamu ng'abantu bwe balowooza ajja kuba akoze ki yereesi bw'anaabula ngera omanya kansa kyosabira omanyi nti nno ffe waffe mu Buganda tukola DNA nga tetugenze mu gundi mu byuma negamba oyo omwana si wange bamulerwa bamanyi najja naga omwana akwekiise n'amusukululayo nga talina byuma nagamba nti kati gwe genda zaala mulenzi nga tagenze muki mu sikaani naffe tuba n'ebyaffe kati Oulanyah nze beewuunya mu gye bagenda omumuziika bagambye bayisa miliyoni 9 ez'okutereeza ekkubo abakungu bagenda oyita tractor zirime
okugira weema basubira emitwalo egi egy'abantu bakoze weema ya mutwalo kati bamanyi bajja bagenda tuula toyo yopangisa sente zabuze zopangisa toyo obijjawa bannange budget bagifulumiza ne sente tezinnafuluma 1.2 billion zafuluma ne tezinnafuluma Kampala sente zafuna road block mu Kampala tezinnatuuka mu Acholi. Bino wabiwulidde oba ye maama wagamba atya Susan Makula maama wo If you are hard working like no nyo musajja munfuufu God begin from the scratch. Amen. Tewekalira mu byange. You don't have to work in Maron State. Oyo nogola maama wange Susan Makula. Uganda batulaba ku mukutu ogwa Uganda eyencha Makambala museeko awe tujja mutugobere bulungi nnyo ku mukutu ogwa yo media ogenda bugezi ku YouTube nogobera yo media no subscribinga no mukutu ogwa Uganda eyencha era bobanga otwetaaza okubeera nga omukulu ono alungamya emikolo ate era ndoza nadi manyi bakutadde kubwa MC obolanya naganye sente ntono nga n'abakazi babasubiza ebisatu bikyaganya olabika era omukulu ono sookwera nga omufuna bulungi nnyo bawe ennamba y'okulungamya emikolo kwanjula birthday party kebe poliisi ng'enjagala wadde side ekibuli watuyine temukubira wamala temukwata bakamera kati okwate kubanga Family hard working woman. Anti oli teyali mukozi. For her she wasn't a hard working one. Oba oli mukozi. If you are hard working lady. No nyo musajja munfuufu. God begin. Gabe nnamba. Enamba yange y'essimu eri 0750 90 99 86 0750 90 99 86 eri ku WhatsApp eri ku YouTube eri ku Google eri ku email. Bajjukize nti ne Jack Kizito omuyimbi wo gyali. Jackie nina abayimbi bana kati. Nina abayimbi bana nze bemanya abayimba mu nsi yonna. Nina Jackie Kizito. Nina Justin Bieber. Oshitegedde? Yani? Just ono mwana mu America. Oshitegedde? Gena mas. Omulala nyimbira obulungi kubanze nyumirwa kadonkamu Mafia Swarukaga. Okay. Era tugenda teke ekivulu maaso awo. Njagala bato ya Jackie Kizito ne Mafia Swarukaga. Ate Mafia Swarukaga tayinza kukumega Jackie Kizito. Omanyi lwaki? Jackie Kizito mukazi. Nkunyumiza ki nga tugenda from the scratch. Amen. Tewekalira mu byange. You don't have to work in Maron State. Sitali kuwanirira. The world will not stand you. Omukyala Jack Kizito album gyaleeta yakaleeta abantu 15 okujulirizaamu obuwuliriza okulaba obeena omutindo ekyo kyekyalema abayimbi be Uganda. Omuyimbi wa Uganda ogenda n'okola oluyimbi kirongo ovudde mu kibaala n'olufumira ku makya. Soko oleeta abantu ba intellectual ngaffe. Bwe nkusomera listi y'abantu abakawuliriza album ya Jack Kizito bamuga nti Tereza mwana gira mbota. Kulinzo obate kubulako na Alex mukulu. Nze waliwo abantu ng'omulaba ye ategera music ng'ategera ekyokukola. Moses Matov, Alex mukulu. Ogitegedde otya listi? Eri album bagita lubabu. Girabe edduka. Nze sibera mu mabega wa muntu n'asemba. Mukyala Jack Kizito tukulamusizaako nnyo webale ku bakuba ambuzeeko bambi. Ali mu nkoko. Akyali album ekyamuwuba. Njamuteeka mu sente ekole video zonna. Niwe namuwa siringi kasanvu kajja kuba mukisa. Alina sente ezinsinga. Naye si buli woza buli awa kabaka. Oyaga muteekamu mmeka? Lindako. Kabaka bamutwalira amakula. Oza kabaka batalina. Abamuwadde baba balina nnyo. For bottom of my heart, from my heart. Niwe namuwa siringi kubanga Jack Kizito yankozesaako. Nagamba biyuma 10. Kigambo ekyokukozesa kikyuseemu kotakozesangako. Jack Kizito yampaako omuli era kumubuuze abaana bakubanga drive nga bambadde puppet. Tulina puppet zaffe nnene eri e Masaka yenze. Ekikuba ekivunule kijjula. Jack Kizito ne tumwebaliza. Nafunayo abakazi e Masaka. Kati oyagala oddemu omusinkane nafuna abalala. Nedda. Sigambye nti abakazi ab'okuwasa ab'okuyamba balina abaana nga bakasajja babaleka mu mayumba nenyamba abakazi aba basatu. Naye Jack Kizito moyo gwanga spirit of gundi country tali kuwanirira world will not stand you tali yimirira nawe it will not deal for you bimukumpa you a thief and a crook
era namwe abawala abalaba. Even you young ladies that are singers, waliwo kitiibwa. You will not earn that glory. Mukugenda n'otuulirira munno. If you are told break into someone's marriage, akuyisa akuwadde omulimu. They have welcomed you and they given you a job opportunity. N'olyoka ojja n'owamba. And now you come to conquer. Tewaliwo kitiibwa. You will not gain in glory. Muze gwe tulowulirize. Susan Bakuyeda had a calm message from the elders. As long as you are in the vicinity or in the palace of someone, you will never have the peace. As long as you are in the property of someone else's home, we don't see the peace as you put on those weaves. Peace is not about your makeup. No. You may put on nice weaves and good makeup. A big wig. You may put on everything and you carry it. The Bible says that the word of God will stand, will live forever. Betula okakkane soko kakkane nakubuuzizza nti musajja yayimiriranga n'asaba bye tutegeera kati ayogera ebitategeerekeka. A person who could stand and minister and we see an anointing, now they are speaking trash. Nakubuuzizza maama wo ali atya Susan Makula lindako okuddamu. Omwoyo wa Yezeberi ayigiriza abasumba okwenda. The spirit of Jezebel that teaches men of God to pray adultery. Tukusazaamu mu linnya lya Yesu. We cancel you out in the name of Jesus. And the world cannot stand you. And the world will never stand you. Do you know what happened when Hagar began to fight Sarah? God spoke to Abraham and he told him, cast out the bondwoman and the son. That this covenant woman ought not to be fought nor despised in her home. Tuli mu lunch hour special, tuli mu lunch hour kakkana. Nakubuuzizza of school fees. And we take the money to the bloggers. So-called admin. You don't have the wisdom of God. Special. If you fail to give the covenant children money, at least let the people have shown Special. so that they won't suffer rain. Yet you are buying only wigs. Bad meaning. Katonda ngampita. God was calling me to deliver me from those admins that were caused to me. As my covenant wife was crying day and night because of those funny admins. Nga tuliridda wa lunch hour ki? Special. Tuli mu ki? Lunch hour special. Ayogera mukyala ki? Mukyala musumba. That give birth to kinds of girls. You cannot counsel your daughter. The one that get these fried peanuts so that they sell them out. How do you say that you're a farmer in someone's sweat? Get a man who has nothing, and then we shall testify that you are a good farmer. You thieves! Because Mrs. Kayanja is a farmer, let me also scratch out my 100 by 50. Sorry? She was in sweat preaching the gospel. And you got hold of the money and you bought land
Banange administrator va mu nyumba ya muno. Let go of the home of this lady. Ndoza shetandike. Obegwe. Etandike oba. Kayemu abakazi abazaala ebyana bwe bityo muli mwakula mutya. Tuliriddawa ku kituuti. Oba shetandike. Oba kuno ngutandike ntya kati. Ogenda kuweebwa mukisa mukazi gwe. You want to be blessed, you woman. Muntu oyo z'omukazi omulala. As long as shetandike oba. Beera ku Uganda y'enkya osubscribing, liking, commenting. Genda ne ku yo media YO. Oteka media. Osubscribing, sharing, ate liking, ate commenting. Show etandike obesoke umulemu. Waliwo battle. Situja jita battle. Kubanga ndabanga tekijja kunyuma. Waliwo olutalo. Waliwo omuliro. Soko osiriseemu. Wanga. Nabulwayo kabona avaayo atugambe nti olunyiriri luno olugamba nti okutuusa okufa lwe kulibaawukanya. Nze ng'omusomi wa Bayibuli atagamba nti nze mbasinga okumanya, nagisoma ne ngimalako emirundi gye simanyi. Naye na buli lwe njiddamu ndaba kipya. Buli lwe njiddamu ndaba kipya. Nakati nyina empya gye naguze ndi mu kugimaakinga. Naye bwe nasanga ng'omuntu agamba nti okufa kwe kulitwawukanya, nasanga bannamwandu babiri Naomi ne Ruth. Bannamwandu abakazi babiri Naomi ne Ruth. Mu Ruth essuula emu. Ate mu ssuula bbiri ne babisuulawo. Omu n'afumbirwa nga n'oli yamuyambako afumbirwe. Nolwekyo ne by'oyogera ng'oli mu nnaku oyina obyegendereza. Mukama ngetandika sho. Amanya neddoboozi zamita King Fadi Uncle Bindi asibone mukeza keza wakezo kero gendo kwa chojo chosimana to mutofu mo salongo incredible never challengeable the expendable 2022 mwana azali mbeni kiganda kasembe kalamba wetano balanga emisozi totuka kamsenene wadde munjunju totuka ne emisozi nedderi wase wanyombi tembo totuka yo netulotere bulungi otukawo kasotuka boti oba kasozi kasenyama kasegonja kabugaita no bangadda mu kirande batire embizi botukawo totuka iri mu kirande batire embizi akawobo kawulira waleke tina kantu balinze show waleke tini wa pisulo mugenzi kakati yafane abizo olumenga 15 December wampa ku sente wamami kakumba asubula amaliba yanzala yali asubula ne basajja bala banagwamu kati anojolera bumwanyi bwe bali basubula bonna amaliba nga bali kutwala Kenya yagwamu akasente yakaddiwa yaggwanamu kati fetu mulabirira abaana simba wakati. Can't clarifying generally ekintu kyabaita okubba omukazi okubba omusajja tekiriyo mu dictionary ekigambo steal kitegeeza otutta ekintu ekitenyeenya kino a non-living thing. Can't clarifying generally ekintu kyabaita okubba omukazi okubba omusajja tekiriyo mu dictionary ekigambo steal kitegeeza otutta ekintu ekitenyeenya kino so kana ekunganya obujulizi njagala okutwala okusima kwange eri Pastor Luzias Bujingo ate abakozi be Mutebi nanyini field yawangula ne babawo ekirabo omukulu driver Peter Bunyasi ne babawo ekirabo obebazaako ki babawo ebirabo bawangula media ntone zisima abakozi ekyo kituufu media ntone zisima abakozi ne joli tebakuwa certificate toyogerayo certificate ate mwakati nzatawo navaawo okukolerawo okolera certificate navaawo awo akati ekiyakira okwebaza Bujingo yawa abaana abakozi be Christmas n'abawa enkoko bbiri bye byatulese ku shebyo osobola kwebaza muntu omufute bamwogerako mirimu mibi osiga siyaji ku mugaate tata genda akati jawa okwebaza Pastor Jesca Kayanja Uwo mchala aviayo nayimirira kuba nabaki ne bakyala banne ate nja okwebaza Makula Susan okuvayo nalaga abaana abawala okubaya bakita bati expression obera expression kuba bulirira
ne program yawe ya junction nungi ne pavini senkubuge ne antisu okyasiima nsiima ewatu wano wetulaga tubawulire wetulaga entandikwa yekizimba tutuuka tutya wano kuba episode bina bizo ngambye tutuuka tutya wano Bujingo yalina mukyala we Teddy naluswa yesebo simulule embozi olwatuuka ne beeyagala Bujingo n'ayagala naluswa mu mbeera ki yonna beeyagala mu mbeera yonna Bujingo yafunako omwana kosokoleke bano omuntu asooka amanye gwe bino bitugambanga ne katoli president wa muntu wa wansi tulina episodes zetwakola nga wakolako ewa musumba Bujingo wali nfanfeewe wabeerako neewuwe sibwe gulisebo okwekanga ebitibwa sibimaze byongereko nakola ne fast wakola ne fast ey'amaanyi bagambe nti Bujingo yansasulanga bulungi kakadde kamu buli mwezi zasukkamu nafuniranga mu DFC ugendo babuuze era wabeerako ne pastor Bujingo emyaka egiwera era Bujingo gwe muli gwe natandikira kufunirako NSSF kati tugende mu maaso ssebo tutuuka tutya wano okomye wali ng'otutegeeza nti Bujingo beeyagala bambi mu mbeera yonna era Bujingo yagenda okufuna Teddy ng'amusiimye Bujingo abaana baayina Bujingo kiba yafiirwako omwana ne bamuziika ne bukojja waba Teddy Biden ndoza bambi yaita nagula ttaka bandoza bamuzaala ne naluswa omwana oyo naafa bamuziika ene waani waba Teddy era ekijja gye kikola ki gye kiri mu mbeera yonna eyaliwo Bujingo mu kutembeeya kwe n'atoba nga nange bwe navumirira bwe yatoba ne bakola embaga ng'akyali ewa Sserwadda wano mu Ndeeba kyesimanyi nti oba baayanjula kubanga ebifaananyi tulina byaki bya mbaga naye okwanjula kwe saakola ki tokulinaako obwino tokumanyi sikumanyi kuyinza okuba baayanjulira kamera zaali tezinakola ki tezinajja naye ebifaananyi bya 1985 ya President Museveni byani bayinza okuba baayanjula mu 17 wa 15 awo akati nga omanyi abalokole batijjisa ndowooza waaliwo okugatta ekirindi kyetwandiise mu luzungu mass wedding ekyo kyennyini kaakati toyinza kuŋŋamba essaawa zino olutalo lujja lutambula lutya Mukama akyusa olutambi era nga bw'ayogera n'agamba nti nsitula omwavu ku lubungu ne mmutuuza n'abalangira b'abantu bange Bujingo Mukama n'amusitula mu nfuufu n'akola kyaki n'ekwatayo era agambanga kyaki baagibeerangamu ye ne Teddy naani n'ono muwala we Doreen Gift Bujingo baasimulanga obutebe oluusi ng'abantu bannajja naye nga basaba embeera bwe yagenda ekyuka omanyi kankubuulire bw'ofuna ssente abadde ali akakomando ng'okyusa olya Rolex bw'obadde bwezeeyongerako abadde alya Rolex ng'olyamu pizza kati abadde akubuuza akakomando atandika okubuuzanga wabula kumbe wakyusa ki woliira nga ne status yalinnya yes kati bwe yalinnya Bujingo ayinza okuba yali ayagala mukazi mutono omanyi mu bulamu bw'ensi eno otuwapuliyamba otusiigira kifaananyi gye biva siiga mu bulamu bw'ensi eno tulina ebintu bye twagala ku mutima naye olumu tetubituukako ate olumu tebijjirawo nyinza okuba njagala kuwasa naye ng'omukazi gwe njagala okuwasa taliiwo essaawa zino nempasa olw'okuba njagala kukola ki kuwasa naye maaso ate omukazi gwe njagala alabika kati ate nga wawasa osiiga ekifaananyi siiga taata kati gwe njagala bw'alabika ow'okumuteeka ono ate wasooli wabeera ki obuzibu okutuukiriza ebirooto byo byonna ebyali biganye bwe wabaawo kyovula abakazi b'abagagga abamu bafa mu mbeera eyo
yafiidde mu buliri yafunye accident. Yagudde mu swimming pool. Kati Bugingo munnaye wabeerawo sinakisi eyo. Scenario. Ndowooza omukazi kusajja ggwe bambi simanyi oba Bugingo yakwana Suzani oba Suzani yeetega Bugingo. Ebyokwetega byaliwo. Okwetega tekutandise jjo. Bakola nabo buli ekibaawo tegakanyeebwa. Bali bakozanga tegakanyeebwa. Kakati wanaagira ono kwetega. Wali mukozi waayo kiki ekyakolebwa tubulirire era amazima yatega yakwanibwa. Baali bamukwawo ne Suzani kuva mu Ndeeba Jesca waserwadda. Era ku bumu ku bugundi bw'empulirako obwanyumizibwako k'omu ku babiri omu ku bo nti Suzani yatwaliranga Bugingo n'emmere ku ki impact kaba kyali ku impact. Era kubumu kubinyumirwako nti bambi omukulu teyabanga na mirembeka ng'akyali ku impact ng'olumu asula mu parking nga kiki ng'ewaka talinayo mirembe. Wawuliranga era yakolanga ku impact Bugingo Suzani yayolezangako Bugingo engoye n'azireeta mu parking bwe yasuze mu motoka ye. Yalina emmotoka gye baamuwa oba yali Benz oba yali BMW ng'akyali ku impact. Naye ebiseera ebyo mbu kyaliwo. N'agamba nti Suzani yabeereranga waani Bugingo. Nga Bugingo mufumbo tukijjukire. Ekitegeeza omusigo bw'ogusembereza omuliro ki ekibaawo. Gusaanuukira wate guba gulinda ki? Mukama yasitula Bugingo n'amujja n'akola kyaki n'amala n'akola leediyo. Mukama n'amutuma mu kibuga. Muyinza okuba muli wano muleekaana nga mwogera nga Suzani sente ze yakolanga ng'aziwa Bugingo kola kyaki. Kubanga Baganda tugamba tewali wava mukka nga tewali agukumi nga tewali muliro olwo olugole lw'abato. Bugingo butuufu nze nnina amagezi. Nze muntu eyasoma ekitono ebyamuwawa n'ensoma ekyo kye nnina otutegeera. Era n'okoma mu kibiina ekyo wali ogwanidde okukomamu. Bugingo bwe yakwata zibula atudde n'agitwala ewuwe. Entebe awo ekitende gye yali asula wadde naluswa n'agamba n'abaana mbaleese kuba bakola bulungi ttiimu ya zibula atudde ku Salt FM. Kwaliko Mbabaali Yesuubula Suzani Makula ne Tobi. Awo kamuze wali ovudde kaawo. Etandika Soroti genda mu maaso. N'akwata zibula nga sinajja ku zibula atudde. N'akwata zibula atudde n'agitwala wa? Ewakaawe. Nze ng'obwongo okusinza bye baakole waka gye ssaali naye abaaliyo bye baatunyumiza nategeera nti Bugingo alambuza mukyala. Gwe bw'oba olina amagezi bw'oba olina amagezi President Museveni mu ggwanga muno minisita gwasinga okwagala n'okuwuliriza mpaayo babiri. Okay, essaawa eno lwakuba President Museveni muzibu wa kutegeera lwakuba essaawa eno kati be tulinawo nga goyinza ogamba bambi President Museveni abeereddewo minisita ono. Moses Ali kuba ye takyuka nnyo. Moses Ali President Museveni yali amusuddeko n'amutwala n'amulambuza lwakitula paka mu kisenge mwasula. Kukamya tuyinza okuba nga tetubiraba genzi. Ekisoboka. Gwe mukama we yali akututa. Amazima President Museveni amazima nze njogerera wano. Kugobera President Museveni ejja jange bazze banyumiza kwa balwanako naye. President Museveni talina kyaliwe. Kati tugenze wala. Ku TV kozokola. Babosi bo bameka. Abakakwata abakozi babe ne batwala ewabwe ne babalambuza mpaka mu kisenge gye basula. Mu kisenge. Bogaseeko ekyo mu kisenge. Mukoma mu compound na sitting room. Mukama ngabe mu kivi ewe tumanyo naye mu kisenge ndaba kiba kisusse. Wanji? Mu kisenge kiba kisusse.
nze we nategeera ekyo nentegeera batukane mu kisenge nyanjuluza osuna oba tunywe ku lwendo lw'amazzi oba tusooke tugende tukole kasente kubanga YouTube ode tulina abatulaba basootulinda naye era tulina n'okukola tulina okutwalira enamba yange y'essimu eri 075 yaki 999 mumpe emikolo n'oba olina shows ez'ebbaala nzikola nze sigoba mulimu ate sigoba ssente nze nzaalwa mubendi kiganda kasebwembe bagisawo ne bagituluma kasanda Franka Kabuye ye mubaka nziikwa mu ttuba ng'otujjukiza kiki nziikwa mu ttuba ng'otujjukiza okufa sikutya nti ekintu eki kusigala ku nsi sebo omukulu kireka yatuuka ne mumuliri bwenfanga ojjanga n'obantu n'obagamba ne baziikako nkola eddaame lyange bajeti ye n'abayambe kakyogere ne wano bajeti yange egenda kuzitowamu lwa nsonga egi Uganda y'enkya.